Okusinziira ku famire NTV beeyogeddeko nabo, omugenzi yalabiddwako n'akagoye akeesibwa mu bulago oba scarf nga 24 omwezi guno nga kigambibwa nti yamuweereddwa muwala. Abaana bakedde okugenda mu masinzizo olunaku lw'eggulo be balabye omuvubuka ono ng'alengejjera ku muti. Nange mpulira ŋŋambo naye omanyi omuntu bw'afa ebyogerwa biba bingi tetusobola kubibuusa maaso. Olugoye lwe yakozesezza okwetuga yaluggye ku muntu wa ku muliraano. Twakitegedde nti bwe yabadde mu tawuni ng'anywa omwenge yabadde alwesibye ng'oluvannyuma lwe yakozesezza okwetuga. Weewaawo okufa kw'ono waliwo abakutadde ku kukyawagana ne muganzi we. Ye muganda w'omugenzi agamba nti bakyanoonyereza obanga ddala kituufu. Yabadde ne ssente zonna n'azinywa kati waliwo abagamba nti ekyamwesizza kubanga yabadde atya nti tugenda kumusaba embalirira. We investigating a case in which one person committed suicide by hanging. That is from Nyabugando. Okufa kw'ono kwe kubadde okw'omulundi ogwokutaano okwabaddewo mu kitundu kya Rwenzori era nga poliisi eri mu kunoonyereza. We have also another sudden death of someone who we are yet to know his names. Since our officers are still on ground, who was found dead in someone's veranda. That one was in Bugoye. Ate ye Lieutenant Matte Magwara nga mubaka wa gavumenti atwala ekitundu ky'e Bukonzo ategeezezza nga gavumenti ya Congo bwe yaguddewo ensalo ze yali yaggala olw'okulonda okubaddeyo. The border had not been closed by our Ugandan side. The border had been closed by the Congolese side because they were having elections. Our side of the border remained open, but the Congolese voted on the 20th, and the voting was extended to 21st. So for the 2 days, they had closed their side of the border.